Wali ku PBS TV Straight World nze baliko Idris Obama ow'ensonga kutusako programu yaffe Gwanga ku Gwanga The Political Giant. Wano we twogera ku bice ebigenda mu maaso wano mu ggwanga sako ne obweru w'eggwanga. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa 2 omwaka 2025. Omwaka tugutandise mpola mpola ke kaseera okuba nti gwe omuzadde atannazaayo mwana ku ssomero omwana omuzeeyo mpola mpola. Ndine kanso mubiru katali girya munantebe ow'ensonga. Kasooka abeeyanjulire tutandikira awo kanso buuza kuba tulaba. Neyanziza nnyo neyanzege bwana baliko olwa omukisa guno gumpeereddwa kubeerako ku ntimbe za PBS Telefina. Erinnya nga bwe lyogeddwa Edward Kyewalanga Mubiru era eddoboozi ly'entebe. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano era abatuwuliza twagala tusengeko ensonga zino nga we muli mutebya. Nyanza nnyo neyanzege. Nkweyanziza nnyo kanso awo wennyini kanso nga tugenze ku kitebe olwaleero balangiridde Nalukoola nti yakwatidde Nuupu kadi ya Nuupu okuba nti agenda kuvuganya ku Kyakawempe oba MP okusikira omugenzi waffe yatuvaako Muhammad Segirinnya. Nsuubira essanyu olina lya mu Kiwagonja kubanga ebiseera ebisinga nkulabye nnyo ng'otambula nnyo ne kanso Nalukoola ku High Court nga mulimu enna biki. Bw'oba olaba eno kadi eweereddwa kanso Nalukoola nga bannakawempe basuubire ki? Njagala okusooka okutegeeza nti ndi musanyufu nnyo era ndi musiimu nnyo kuba Nalukoola kanso mukwano gwange nnyo tuludde naye kuva ebbanga eriwera. Nze okusanga Nalukoola mwana wattu zaali 2011 by election yaliwo Entebbe Kaluka Kawuma Muhammad ne Patience Mubangizi nti mwaka ogwo era nemenya record mu ggwanga lyonna nti nze omwana omuto yasingira ddala oba yasookera ddala okukuuma akalulu nga n'okulonda sironda kuba yali by election it was a heated election era nakuuma abakuuma box yali yeekakeeka nakuuma ne Nalukoola oyo nga simumanyi era gwasooka okumusanga ne tukuuma naye akalulu era de from yagisainingako ey'ekitundu ekyo era Nalukoola yaneebaza nnyo n'agamba weebale nnyo kubeera kuba oli musajja muvumu nkulabyemu obuvumu obw'enjawulo nti osobola okubeera omukulembeze anti omanyi bagamba akali bakenda okalabira ku mukono yandabirawo n'agamba naye gw'ojja kubeera musajja wa nsonga era bwantu nantwala nankwata nantwala ku UID era nawe ko yandeeta mu UID so olugendo lwange olw'ebifuzi lwatandikiraawo era mu UID nze nali nsinga obuto mu UID era yandeeta mu UID ne bantendeka mu byobufuzi era ensonga lwaki ndi wano. Esebo mukama wange. Ekibuuzo kimadde njagala otangazemu nga bannakawempe kiki baba basuubira okuba nti Nalukoola afunye kaadi eyo basuubire ki nga ggwe munywanyi wo nga bw'omumanyi Segirinnya aleka aleseewo omukululo omunene nnyo ng'akoze ebintu bingi nnyo mu kaseera akatini nnyo n'abakulembeze abaaliyo ne batuuka n'okugamba nti Segirinnya ono kiki. Osuubira bannakawempe basuubire service okuva mu Nalukoola eyeefaananyirizako nga ey'omugenzi Segirinnya? Bannakawempe kisookera ddala babadde beetaaga omuntu ensonga z'amateeka azimanyi omuntu ng'asobola okulegislatinga omuntu asobola okutuuka ku ground era omuntu alumirirwa omuntu wa bulijjo. Nzikiriza nti ebbanga lyonna gye tubaddewo kuba nze Nalukoola ntambudde naye mbaddeko ne mu kkooti ez'enjawulo manyi kyasobola okukola nekyatasobola kukola. Ebbanga lyonna kanso Nalukoola abaddewo ng'alwanirira omuntu wa wansi ng'alwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo mu luzungu kye tuyita rule of law. Abaddewo awolereza abantu mu makooti ag'enjawulo nono ku bwereere nti kuli yadde n'ekikumi. So abaddewo nnyo mu ngeri emu era ndabira ddala nga ejja kuba replacement y'amaanyi nnyo mu kifo ekyo kya Kawempe North era mbasaba Nakawempe North nti mumwesige ajja kutuusa ensonga zammwe era ajja kubakolera bulungi mu Parliament era ndabira ddala nga asobola okwambala engato za omugenzi Muhammad Segirinnya. Yes sir. Nkweyanziza nnyo. Awo wennyini katumalirize ne kanso Nalukoola bafuuti soldier bangi abawadde e Kawempe abamu nga beegwanyiza kaadi eyo tebaweereddwa. Abo nga bw'oba obalaba kiki bayinza okusuubira? Amu bayinza okulowooza Nalukoola abadde wa DP ate avuddeyo ne mumuwa kaadi fe ababaddewo nga bafuuti soldier mulimu n'abaasibwa mu kkomera. Oba olaba Nalukoola yasaanyidde okuweebwa kaadi eyo? Kakati nera okutangazaamu mukama wange nti ebyobufuzi kizibu nnyo kubanga kibiina mu watandikira ebyobufuzi paka ne yakati ng'okyakirimu. Tuzze tulaba bannabyabufuzi bangi nnyo nga basala bava mu bibiina ebyenjawulo beegatta mu bibiina ebyenjawulo era tuzze tukiraba era ne Kyagulanyi kennyini honorable yava mu DP
nansalawo n'agenda mu Nuupu. Tulengeddeko obubaka nga John Baptist Nambeshe eyava mu NRM n'adda mu National Unity Platform. Era tulengeddeko n'abamembers of opposition nga Oweekitiibwa Joyce Nabbusa Ssebuggwawo. Oyo ate yali FDC Lukulwe ng'era yagikungira wano mu Buganda naye yasala eddiiro n'agenda mu so kati kiba kizibu nnyo kati era ku NUP ku kitebe olaba abakulembeze bangi nnyo nga b'owawulira nga bw'obalaba bonna basinga bava mu bibiina byanjawulo tebali mu kitebe bava mu kibiina kya Nuupu nti kyekyo so kati nsonga y'okumandiga yava mu DP kisobokera naye tajeegaana nti yagivaamu yava mu DP naye ate ffenna tuli ku opposition ffenna tulina ekiruubirirwa ekyenjawulo ekyokukyusa eggwanga lino so n'olw'ensonga eyo era ensonga lwaki mbanjagala nnyo okulaba nga opposition ekola coalition kubanga ffenna tulina main agenda eri emu y'okulaba nga obukulembeze bukyuka era n'eggwanga likyuka abantu balina okweyagalira mu bintu byabwe era enkola ey'amateeka ebirewo gye tuyita ya demokrasiya rule of law emirimu gibeerewo nga kugamba service delivery ennungi nnyo era ebimu ku birubira bya opposition era nzikiriza nti oli wakyusa ttiimu gy'abadde asame mumanyi bino ebyobufuzi biringa ttiimu zino nti Arsenal esobola okusayininga omuzannyi oba okuva mu Chelsea nti kateera esaani Chelsea omuzambi yenna ne mujja mu Chelsea ne muleeta mu Arsenal kati baba akyuse ninga era sigala ali ku mulama gwe gumu gwakola kigwa kusamba mupiye Odoza omwana wa Kyle Havertz tazanya bulungi kati ali mu Arsenal azanya bulungi omupiira so kati bebufuzi bino biringa kukyusa ttiimu kati nkyusizaamu ku luno vudde mweno ttiimu nze mu ttiimu ki abadde balowooza nti ate Nalukoola abadde wa DP alwaki avudde mu DP bakimanye nti politics watu wazanyibwa Nalukoola abadde ebbanga lyonna nga wa DP naye nga ne banuupa abalwanirira wali omusango ogumu twali ku high court era gwali gwa Kyagulanyi Nalukoola twaliyo naye era Nalukoola twakola ki yayimirira era Kyagulanyi ne bavaayo so n'olw'ensonga eyo okubeera mu opposition just tuba mu ttiimu zaayo nefena tukuba liigi emu so kimbali njagala okutangaza neyanziza nnyo Nalukoola tukuyozayoza olw'obuwanguzi bw'otuuseeko naye teweerabira eriyo aba NRM ate boogenda ofaafagana nabo abeefudisi so tukwagaliza buwanguzi mu kalulu akajja kanso yesebo mukama wange eggwire eririwo Trump USD yagijjeewo si mu Africa yokka si mu Uganda yokka omuntu atulaba ayinza okugamba nti Trump yagjeewo gye tubadde tujja eddagala takyatussaamu buyambi so kati bannayuganda nga ffe abantu tugenda kufa sirimu agenda kutta abantu naye si Uganda yokka Kenya Tanzania buli awabadde USD Trump yagaddewo embeera kigenda tutuusaawa kino kubanga abantu kati beewaliikirivu bagamba without ARVs tugenda kuba tufa ensonga eyo gyogerako otya ensonga esookera ddala omanye nafunako omukisa we nali omukulembeze w'abavubuka nafunako omukisa ew'Entebbe municipality ningina ne bampa okutula akakiiko akattaso siri mulwadde oyinza okulowooza ni mulwadde naye abattaso nti ttaso eno yali ewa abalwadde abantu naddala abantu baffe ab'Entebbe ng'ebawa obujjanjabi ddagala nga lya bwereere ebawa obujjanjabi ebawa ebyokukozesebwa era twali nga tukwatagana mu ngeri emu oba endala naye ate ennaku zino mwana wattu ensangi zino obulwadde bw'akawuka ka mukenenya bweyongedde era oba tunamanya nti oli mulamu omwana kwekebeza noma banaye ndi mulwadde so ate nekyakintu kyala okusooka okutegeeza abavubuka kiri ekintu kimu nti tulekerengawo okulabisa amaaso tuyitiriza nnyo omwana wattu okulabisa amaaso n'okulayiza bannaffe nti gundi gwerayira oba toli mulwadde olabisa amaaso ayinza okuba talina erabika mulamu ekintu ekyo si kirungi era obanga olina munno gwe musiimaganye naye mugende mwekebeze mulabe buli omu bwakoze eki okwerinda si buti mukama wange so kekimanyi njagala kukiyisaawo ensonga ya Uganda oba Trump yayisiza executive orders zino nga zisala obuyambi anti omanyi yavudde mu World Health Organization yagivuddemu so kati kyaleese okutaataganyizibwa okw'amaanyi mu ngeri emu oba endala mu byobulamu naddala si mu Africa yonna but mu nsi yonna so kati embeera eno yonna erese tuli mu mbeera yakatyabaga yakwennyamira kuba kati mwana wattu eddagala limu erya ARVs ligula nusu za Uganda 8 sigeze watu olina 8 mu nsawo
tosobola kugula ddagala ate tosobola kwebeezawo nga obanga oli mulwadde kikakatako kubanga okola ki ng'olumira eddagala obeere omulamu. So era njagala okusooka okutegeeza abantu baffe titubeere bakkakkamu, tubeere nga tugoberera amateeka era nekirala tubeere nga tufaayo nnyo okulaba nga tutangira akalwadde kano akamukenenya. Wabadde point trending ku social media. Comedian yavaayo n'ayogera n'agamba nti emyaka gyonna tubadde tutiikira abasawo munansonyiwa sibalumba naye nti ebbanga lyonna tubadde tutiikira abasawo. Omusajja n'abuuza nti ebbanga lyonna tubadde tetusobola kukoppayo mpeke ya ARVs eyo watusobola ogyekolera tusobodde okukoppa COVID-19 eddagala eriweweeza tukupa eddagala lingi nnyo naddala wano nga mu Africa nti ya ARVs bukyange amawanga galwala HIV nga yo gavumenti teyinaayo okuna basawo bonna tulina baddokita tulina baki nga Africa kizibu ki tulina Africa ekizibu kye tulina ffe mu Africa tulina abakulembeze ab'enjawulo ate mu Africa tulina Katonda yatuyamba nti ffe tukyasinza okuba n'abasawo ab'amaanyi. Tujja kusanga tulina ke tuyita brain drain mu Lungereza nti abasawo be tulina ddala abasajja abakola ebintu eby'enjawulo eby'amaanyi nti bo olumala okusoma basomye nga tebagenda bweru kubanga obweru bafuna akasente kangi akasente ke bakozesa kino nakiri naye nga ekyenjawulo kibandibadde balina okusooka okukola kwe kulaba nga bakoma weeka mu Africa balabe nga batuyambako mu ngeri emu naye kati ensangi zino mwana wattu buli muntu amaliriza okukola ki amaliriza okusoma adduka agenda buli nga babasasula kasimbi kangi awo nno njagala okusooka okusaba Ministry of Health ensonga eyo ejirabe era ne government kenyine ebongeremu budget akasente kabeere nga kangi nnyo nga bw'okiwulira. Abantu baffe basobola okukoma abasawo baffe ezimu ku nsonga nti nabasawo abasinga olumala okusoma bagenda mu mawanga g'abazungu bagenda ne bakola kati mu ngeri emu kati ffe ne tusigala nga waliwo ati service delivery nga waliwo vacuum mu service delivery nga abantu tebasobola kufuna buyambi mu ngeri emu oba endala. Olw'ensonga nti abantu abamu olumala okusoma era abo abasawo nga bagenda ebweru abandikomyewo ne basooka ne batuyambako eterezeemuko. Gulanga bw'owangula ne Superdell. Genda bugenzi ku kibanja kye kya Google onyigemu Superdell. Bulambalamba ojja kulaba bitundibwa omuli TV, woofer, smartphone ez'omulembe saako n'ebintu ebirala. Wano olondeko kye wandyagadde okwetuusaako okitekeko ensimbi osobola okubeera munnamukisa okukiwangulira ne Superdell. Superdell by Bid and Win. Butereevu nzikiriza nkujjukize bannaffe bwetambula nabo mu pulogulaamu yaffe eno beba Steadfast Enterprise Limited. Eno ne kampuni esinga okukolera ebirungo bya chai ebiwooma okuzaama. Steadfast ekukolera ka coffee, ka honey, ka ginga, ka sugar, bw'owa hoteri, owa restaurant, bars, office, video. Bekwate basangibwa Wakiso Buwate bakusange ku namba y'essimu eno 0755 18 18 9 Alright, butereevu nga tuvuddeyo mu bulango bwaffe kanso awo wenyini watandikira Bank of Uganda finally tufunye gavana mpya. Tubadde n'ebizibu okumala emyaka 3 nga tetulina gavana wa Uganda. Ensimbi nga zibulankana mu Bank of Uganda naye nga tetulina akaani gwe tubuuza kibuuzo. Kikiseera tufunye Dr. Mike Atingo Ego ne deputy we ne Wagaba. Tusuubire ki oluvannyuma lw'okuba nti tufunye gavana mupya? Soka njagala tusooka okwebaza olw'ekibuuzo ekyo. Kakati omanyi bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tekuli njangu. Enjangu eyo omuntu abeera omukulembeze ayinza okulembera banne abalala kulaba nga babaako n'ekintu kye baggusa. Naye ojja kwesanga nga Bank of Uganda bambi tubadde tutuyina gavana era tumaze emyaka 3 tulina deputy governor. Ekintu ekyo kiyinza okuba ekyobulabe eri ebyenfuna by'eggwanga kuba bank ey'eggwanga esinga ey'okuntiko ebanga terina gavana ekintu ekyo kiba nga kyeraliikirira nga kyennyamiza. Naye njagala okusooka okwebaza bannayuganda nti balero bafunye gavana wa bank oba osanga ebisinga ebibadde tebigenda mu maaso bijja kukyukamu kubanga waba tubaddewo n'ensonga ezibadde
ezitambulira eno n'eri sente simpi ezabula biki naye kyamukisa mubi ate alondeddwa nga yabadde deputy naye ng'ate mu kaseera ke kabadde deputy governor waliwo corruption scandals obuwumbi nkaaga ezibadde zabuze so kyamukisa mubi nnyo naye tuli basanyufu nnyo era tumwagaliza bwangu lunaku lwaleero kakasiddwa akakiiko aka parliament ke tuyita parliamentary aka parliament akaprovinga ababalondeddwa government naye tumwagaliza mikisa obanga agenda kuweereza era bannayuganda baweereze mu buweereza obw'amaanyi sente zaffe ezeggwanika eri eggwanga zikuume bulungi kuba ate kyamukisa buyita afunye okusoomoozebwa kyagenza okujja mu ofiisi nga waliwo already scandals eziriwo era agenda kufuna okusoomoozebwa okw'amaanyi naye tumusabira asobole okutuweereza obulungi. Okay, Council, nkweyanzizaayo katumwagalize ekifo ekirungi tukukongratulatinga omukulu Mike Latigo okuba nti ogenda twala Bank of Uganda mu maaso. So Council, mbaddeko eyo nga nkola research yange Entebbe eyo naye ng'abatuuze mpulira boogerayogera ng'Abannantebbe twagala Council Mubiru omuvubuka omuto oyo ajja atukiikirire kanisa abantu batandise okusaba Entebbe. Yes, Council, olina obusobozi okuba nti ekifo ekyo onookisobola kuba mpulira abatuuze bagamba ate gwe balinamu ensuubi ekifo ekyo kyogerako otya kuba Entebbe erimu abavubuka bangi abeetaaga emirimu ebyobulamu naye ate abatuuze boogera erinnya limu Council Mubiru ajja atukiikirire soyogerako ki gwoba olaba ekifo sikisobola asigambe nti okisobola naye omusobozi nze obusobozi mbuyina bagambeko nti sirina busobozi obusobozi nze nkola ki nze mbuyina era Bannantebbe babanga bangambye nti kati Edward Mubiru oli mwana waffe nze okwakukanako n'abalala nze ndi mbwa ya ku kyalo ndi mwana waawo manya bizibu birimu Bannantebbe Entebbe ngimanyi ebyobufuzi akabiyingira kati gambye ebyobufuzi mbiruddemu okuva 2011 era nze nali mu UID nga nze mulonzi asinga obuto mu UID so n'olw'ensonga eyo Bannantebbe babanga bakama bange ab'Entebbe bandabyemu obusobozi nti gundi nti Edward Mubiru bampita ne bangamba jangu otuweereze mbanja kujja zomaye okwawokanako n'abalala nze tebampita Bannantebbe bajja kumpita ekiseera kye bakituuse bangambe kati tukwasizza constituency gikulembere ate woyogedde ekyo nzijukizaamu kuba weekend newedde we nali Entebbe Sheikh Karimu yaŋŋamba tibane olangirira ddi nti ojja kwesimbawo ku kifo ky'Entebbe municipality andi twagala ente zino ziraba tuzikoze eki twagala era olunaku lwono olangira ente zino zigenda kugwa tugenda kutema ente tulye ennyama nti omwana owaffe akoze ekifainalize atukiikirire so n'olw'ensonga eyo abantu bange ab'Entebbe njagala okusooka okubeebaza obusobozi bw'omunda bamu nti musobodde okolako endorsement nemugamba nti omwana ajja kusobola ekifo kyonna kyaba n'abasobodde okujja okutuweereza kino ekyo kitwalanga ekyamaanyi kitwalanga ekitali kya mugaso kubanga Bannantebbe be bansomesezza be banzadde be bankuzizza ate n'ebizibu baluma nabyo mbimanyi so n'olw'ensonga eyo kiba kya bulyazaamaanya bakama bange ab'Entebbe okumpita mbaweereze neŋŋaana okukola ki okujja okubaweereza so mu ngeri emu oba endala ndi musiimu nnyo eri bakama bange ab'Entebbe municipality nga nkugambye nti nze ndi mbwa ya ku kyalo ndi mwana waawo nze mmanyi ebizibu ebirimu Bannantebbe buli kimu nja kusobola okukikola mu ngeri emu oba endala banaaba bampadde omukisa nga bampise nga ne amaloboozi bw'ogawulira tibampize ku ground nti ground nzaaliko so n'olw'ensonga eyo kintu ekyo nkitwala ng'ekyamaanyi sira neyanziza nnyo neyanzege bakama bange ab'Entebbe okusobola okudamuweesibwa Council mumuwulidde so bwajjanga mumulabiranga ddala Council awo wennyini kankukirize nga tuzingazinga siibulira ddala abatulaba Bannantebbe njagala okusooka okusiibula bakadde bange abanzaala mukyala Serena mwami Kizito baganda bange bakadde bange bempangala nabo Erunnyo Bannakatabi mwenna Bannakigungu Bannabugonga yate abo mu Lugonjo wembaleka nja kuba ate nkoze ekyamaanyi ekizibu ennyo Bannakiwafu mwenna Kiwafu Central Kiwafu East abantu b'Ekitaasa b'Nagasamba Post Office bonna balonzi bange Entebbe municipality yonna so njagala okusooka ne Lunnyo East awo Mukemba wensinga okuwangalira ebiseera ebisinga so njagala okusooka okubalamusaako era mbalamusaako bakadde bange basawo ne bannyabo tukweyanza Council sigadde nze baliko wa ediso bama wano ku PBS television straight world olina kwekumira ku PBS ebinyuma bikyajja bingi bye bye